gaza kisajja soka bed space twagiganye sako sale ada mami wanapata tutekola mu bed space then ate no yojire mu bed space tubere mixity andusula kapo sachi kyakuleeta ngo mwana omulungi n'omuwulize ekintu wakiwulira akivaako ekyo nakitadde wansinze tuli bakozi waka kola bukozi waka atambule nawo pleto yiga muti olaba ovoro nami yabikoze ko dance nitulaba twanimye dale bomugiraba ekaba nyere bomugiraba ate mabega ne mmas na twanimye banyanyezemu mwana wange bazadde bannanga nange ndi muzadde bazadde nambye waliwo addayo mbuza ati Sala ali singo nga litabika bulungi ogenda kiddiramu wano ndi singo andi kati wadde wano omusomesa football n'agamba security eri gulugulu mu kifo kino yani tubasuubuza nti watugenda kuggalawo geti yaffe beere nga weeri bulungi nnyo kati nga tewali muntu oya kutataaganya naffe kye twakoze twafunye abantu abakyasinze okwokya geeti wano mu Kisozi era nga bana bakulu abali wano lwakuba mulimu obuntu omu bwendaba nga sibitegeera sijja kwegezebwanyiriza nnyo kubanga kyo ategeera oba tokikola ki tata wange mujebaleko jebaleko nnyabo omulimu nga mugukwasiza maanyi mulimu tukwasiza maanyi anti atakoleeta ali akati ategwe ngo yambadde nga wa boda jasimbiramu n'akawewewe waawo naye tugendera wano oba n'abebyuma mwambala bwe muti owebyuma ndowooza kaŋŋambe nti owebyuma oluwaddembe kwagananga bwe yagaane kasoobera nakano Kibosire nga ye alibize nnyo Kibosire yali wano alabika bitegeera nnyo abitegeera bulungi nnyo kati kambuuze ennyabo lwaki zino gundi sizitegeera zino ze mwambala zineero zino galubindi lwaki zino eza bulijjo anti kati ze nnungi zisobola okukola ki okuprotectinga amaaso go okuva mu buli obuntu buli harmful omubiri gwe so bw'onooba ozambadde ndowooza kagwa wano yagenda mu maaso kaba kamwane kati bwe nyambala eno eyange eya bulijjo bwebanga ekirawuli kya ng'ojambala esala light teba na buzibu kati kibeera nga ekirawuli nga kiddugavu nga bw'ojambala n'otunula mu njuba esala light bw'osobola otunula mu njuba ng'ojambala teba na buzibu kitegeeza n'otunula mu kano egenda kukola kintu kyekimu bwekoze ku njuba bwekyo bwe kibeera naye zino nga ndaba za bbulaaka nnyo kati mubeera mulaba w'ojambala obeera olaba oba olaba bulungi lwansonga gwe nga gwe alaba olaba kiddugavu naye ate munda kano noteekako bwoti wekakuba omuliro kaleeta light noba ng'olaba bulungi so oba toyokya nadde obudde bw'ekiro oba tolaba kuba oludde ebanzikiza kyekyo kyennyini oba toyambadde gaalubindi ezo n'amaaso gasobola okukuluma obuluusi oba okufa buli otunda mu njima yansi ebyawulo negafa ate n'ekirala gayinza okuleeta kikansa bano abasoma ku physics waliwo ze bayita radioactives ati buno obumyanso obwolaba akakanyanso koolaba bakumuliro guno gwe tulaba nti gujja kukoota okuleeta obukosefu ku mubiri naye ate ako koolaba akakaddala layite radioactive bennyini eriddenja obeera ng'oja exposinga ennyo omubiri gwo ng'oba omulimu n'okukolera ebbanga nga liwera ojja tuuka nga kansa eyiza wa mu maaso oba nga wa mu mubiri gwo kuba kamyanso kamaanyi nnyo ako obula nti zino zimbeerako okubeerako sawa bina naye bino nga mubitegeera nnyo mwabisomera emyaka emeka myaka kisinzira na bwongo bwa muntu sibyakusoma nnyo weewaayo nokakino nkisobola omulimu gwonna ogw'omutwe olina kusooka kwerekereza byanfu webale nnyo nosooka oyingiza bizinesi ebyokwagala sente nosooka nobisa ku bbali nosooka noteeka ekintu mu bwongo n'okyagala sente oyinza ozifuna naye tofuna mulimu gwa mutwe ofundikira mu maaso
nga tolina mulimu gw'osobola kukola kubanga bati waguteeka mu bwongo wayagala okufuna amangu afokasinga nnyo ku ssente kituufu kyekino omuganda we kye baatugambye olina kusooka kufokasinga ku ki kyoyagala oluvannyuma olyoka ofune amagoba gaakyo tosobola kukungula mu nnimiro nga tosoose kulima osambula olina osambula tegeeza byonna byonna ebyomala ng'okola oba weerekereza obudde ne ssente ofunye ewalala oluvannyuma olyoka ofunemu so olina kuba nga oli mugumiikiriza ag'omutwe gwonna olaba n'omulimi agumiikiriza emyezi kati olwo gwafuna omulimu gw'omutwe nga ne bw'ogenda luddawa mutwe gwe gukweyimirira oyogedde bulungi kyekituufu oyogedde bulungi profesa yava ekijja bwemi nga nyingira Kampala nga siina nti wano wengenda kutandikira wabula nga ekyali kineeyimirira mutwe era we natuukira basooka kumpa kusiiga langi basooka kumpa kusiiga langi nga bamanyi sikola ki nga bamanyi simanyi eba nga nsiiga langi nensiiga akumala wiiki nga 2 yokyako obw'omunkokoto buno nenjokya nga osobola okuteekamu omunyolo nti nenguteeka mukati ate nga abeene e Kampala bange ayokya mulala asala mulala awagala mulala asiiga mulala kati ng'oluggi lumu luyinza okukolebwa abantu nga 6 ate nga nze oluggi lumu lwekolera omuntu ogwo kati olusala n'olwokya n'oluwagala n'olusiiga n'olutwala ku sayiti ne wanyini n'oteekayo kati kyoyogedde tukatutandikire na wano kakati saagala olimberimba ensi nti nno geeti eno nga bwogira wenyirira bweti nti yegwe yagisaze ne mugisala ne mugiwagala ne mugisiiga kati wano ye munda wano we wabweru eno wabweru kati eri wansi ye munda ekano akajji kaffe kagulira wano katisokoleke eno wansi nalabikala ya bulaaka yegenda okutunula eri yegenda okutunula munda era okasookola ki nga ka design eno netuteekao ka display kaffe nga kalabika geeti zamwe nga zibeera nnungi buni wabakola bigeeti ngeno munda erabika nga bwerabye eno nga wabweru wenyirira kisinzira mutima gy'abantu waliwo webawa ssente nga zimala ye nayagala okufunako ki ekinene akole ekibi naye tekiba kitadinnya lye toddamu okufuna mulimo naye kati ffe wano wa Martin Welding World tukweya ddala ng'ekintu ddala anti nange baŋŋambye ng'oyagala ekintu ekirungi gende wa Martin Welding World asangibwawo Kisozi awo wenyini Kisozi Buddo wali workshop awo nnyo kintu kyonna nga bw'okyagala tetukoma ku gate balukonizizo byonna tubikola ne kakala sebo ne kati labayo omuntu ayinza okulowooza mba kuliwo kala 2 zokka nga teyetegereza eno kala ndala eno ndala n'eno ndala ino obeerayo bulaaka alinga omusota bw'ati era ekibuuzo kyamwe nga tuli ffenna wano era tujja kuyiteekayo ffenna tulabe wegende okubeera kaakati abantu b'amasannyalaze abazimbizimbi bana bakolakola enzigizigi mwagala nnyo okuwemula nedda ekyokuwemula eri muntu atawemula ne mu lulimi Oluganda ate teriyo kigambo kiwemula kubanga buli ekigambo kye twogera ne bajjajjaffe baakyogerako omuntu w'amasannyalaze gutambula kati muba munyumirwa oba bakibagamba nti kyatteka mulina okumogola oba gwe ngoze ng'oli mukkakkamu tosobola kumala myezi egyo tonayogera kigambo kimu nawe obiyiga ogenda ebulyambwa kiringa boolaba bwe tutugamba abavuga piki booda tukitwala nti buli avuga booda aba mwana teriyo musajja anti nanga chuba baka abana ba boda agenda okuba muzia mukulu kabe kitaawo nga alina emyaka 7 nga ali ku boda aba mwana tasobola kufuuka musajja aba mwana nanga zabira bejumidde aba Martin Welding World buli kimu kiggwa naye mu byonna ngenda bibazaako ekintu kimu sala bale mesa nnyo mirimo naye mwe bale kubeera abantu besimbo kubanga nze omuntu eyabandagidde yagambye akasire k'omuwadde waakiri alyako omutwalo naye nga kibajja kumulikomendinga okitegeera ekyo tugobereye moto yaffe ye moto lyako katono ansi eryemu tenyinza okwogerako teri muntu akola mulimu gwa mutwe n'atuuka guyiga ebiseera ebisinga ku 10 osangako 3 atakikolangako n'ava kuyiga ku mulimu gwa mutwe n'atuuka kufuna kyayagala atasoose kukola nsobi
era ennamba ezisinga twakola dda ku nsobi omuganda kyagala nti omala kwekona osooka n'okola ensobi nomanya noga inotereezaamu emyaka gigenda bwe buba buyaye nga nabukolako bulina bwe bulina okukoma kati nze nga nseegana nakolako ku buyaye emyaka egiwera naye otuuka n'okula akaseera ako bw'obasanga basobola okuneevuma okiraba basobola okuneevuma naye ate abanguddeko nga maze okwekoona nga maze okutegeera ensobi ze nkola ate bibaganyulwamu bwe obulamu bw'ensi mumbuulidde akagambo kano ak'okuwemula kati kambuze ekyo ekisiro mukyalo ne wabanga ali awo n'aba namukolaga limugamo era musobole okuwemula tuwemulira ddala ebeera habit nga ebeera habit abamu tuli basaalo otekawo ekigambo nga ne mukazi we yakimanyira nti bawange mulimu bawange akalimu okutabula obulungi anakusobola kumoggola nga ye bw'omala ennaku ebbiri nga tomuvumye tomugambye ekigambo kyabuwe agamba yakyuse yafunyeyo omuntu omulala naye nokugamba gwe kisiraani gwe kino kati namanya okitegedde magagambuzayowe esogera kwemula kati wano wetuli tulinako Ssaalongo nono yennyini Ssaalongo n'oyo yennyini ayokya naye Ssaalongo kati basinkana omulimu omutuufu ate bazigatta nga bw'obalabira Ssaalongo ne Ssaalongo ate naffe emiti emito ne tuyiga nammwe mwayize nawe omukola netusibiramu ddala naye kubanga wemuletedde wano nze wenkiridde omwekiredde wano kageeti kadde kale ngukagwira bwe kati oli agambye nakiyisaawo wati egundi ate nga twemanyiira bigambo gamba kwata geeti lwaki oyogera kino aye nekirala lwaki ekigambo ekyo kyemusinga okukulembeza lwaki kimukosa ku kyammwe lwaki kimukosa nnyo ku paati zammwe lwaki bakazi zezinyuma kati eri ebanga vaibwe y'ekintu ate be bamaama omwana amugadde watema emanga neŋŋamba bano abakulu batulehedde emmanga mu kifo kya geeti ujja tukaleete wano siba ngenda kusitula kati tukaleeta tukabateereyo kale naye mubikola mu supiidi mbatidde mukadda mmanga nze nzira mmanga mwenga mwambuka naye temuyogera ebigambo bambi basanye basanga bambi bwebeegwa gamba kwata geeti yambalira wabula jeno kyuka ogire bwetu tukwate bwetu tugiyisa wasoboka tutaddewo geeti buno bwosonge werabira ekyakuleeta nze nensookayo mami agenda muleete temutukuba emmanga temugitukuba yo geeti zonna kiteekawo eri pamani ndowooza era mugiraba osuubira okubuuka sindika ng'ojja sinkana ojja kuba obuuka ogera kubeera mukambwe ate agenda kulowooza azereeti agenda kubuuka agweyo kume nange embuuka nfulu kabupiira nga bwe twakaagala ali kabaka evuga bwevuzi ne kakkirira wate emmanga tegwa emmanga tegwa awo settinga matini gikwate tebakuba obadde bakasaze dda matini akawana alize mukusooka ngambye nze mbadde manyi mwatugamba mutuleetere geeti niye badde kuba omutule mugamba gikwate nabasabagera temuundetedde mweri kalwaki oli agambye kwata egundi akaye ekyo ekimwangu lwe lulimi oluganda naye muli bantu babi kati wano obeera oyokya kamera gye atulage engeri gye bakolamu omulimu soka tumutereko wano akaliro oli oba nkutereko twabagambye iyo tulina okuba nga tukola ki kitereezekwa
tujigalawo onako obadde ogamba abaana basubira babuli abasubira okutoloka abaana bonna basubira okutoloka bamanyi mwagala nnyo okucakala tunamala kuwa lunaku n'ogamba lunaku bwe lutyo genda oyagale sibe kiri wange ate okomewo obudde omanye ekyakuleeta yatabuse sawa ze tuba tukuwadde jagende eyo okomewo sawa 10 awo sibe kiri mami kwate mmange ejja kugwa okomewo sawa 10 ate gwabitandwe wakingambiddewo kati negane nga tulina geeti tulinayo yo yatuyina era gikwate bulungi ezo twegalidde nkingameka alina okonkona tugaddewo siyakumala lino somero tulina abayizi bagenda kujja mami ndowooza abagambye era bakimanya abayizi bagenda kujja n'abayizi tojja ng'olowooza ogenda kujja ssaawa 10 obuuka ogwe mugge ogenda kusanga nange nga mbuuka nfuluma twesinkane ogenda kuba mutawaanamye ate asikali naye agenda beerawo wano abeerawo era nga tokkirizibwa kwekuwaya agetuko kalungi kashayininga na buli akagadde ati affordable prices ojja kasanga bamatini bulungi nnyo kiri wali MTN and Airtel zonna ojja zisangako yino eri 0771303 oba 0776130330 ne bajja n'eno ne bagamba 075130333 Martin Welding oba 0755130333 nekirala mami tebalowooza ntutaddewo geeti tojja kubuuka ogweyo gyeyo ki nedda osobola okugamba ne tukuwa tukolayo ka surprise tugamba tukuwadde tetubuuka geeti onafuna wona erinnyira mati ogwe ku musota twesuubirawo weewuube gwewaddagala g'okutoloka gwobadde okomangawo amatumbi budde geeti egenda kugalwanga esala yakisinga otoloka Sala tukugadde n'okomawo mukaga gwakiro eveninga okwo tekaleete buzibu night walk yaki gwatali musezi mbuye abeera mu night walk night dancing Nessa, oli muntu mutuufu. Oli muntu mutuufu. Akapira. Nekirala bu offer era tububaga. Offer tulaba offer. Abalajanga bucha. Ategedde oba. Mazzi. Kateke maguru go wano wansi. Amaziga. Ekitokota. Nundi mashini. Soko nterezeko ko ashe. Mashini ke katokota. Ene bagita ashe. Ashe wire. Yereto negative then positive. Abasoma physics na negative. Bakutegedde. Wezi connecting azikola zitia. Yes parkinga. Zegata. Zikola fusion. Ate ova mu fusion. Sema kati mu physics mu soma practically. Ono physics yennyini. Applied physics. Bula kwaba musoma Era bayizi bannaffe temweraliikira okuva ku sono n'ogamba bikomye. Bulamu tebukomye. Waliyo bino. Tetaago biyiga. Physics waabwe ate ffe tubeera mu chemistry. Chemistry. Jiki. Liquid soap. Tamutu kakati okay. Abakola liquid nabo chenziji. Ati tutandike. Kakati bato. Okay, atukubuze. Bogata DDC. Nogata mukaze notukonfirm nogata muungali ofuna chi. Ungali. Ungali yo. Waiza funanga oja kufuna mulizi.
tufuna mulizi nja kufuna amazzi nawe mulete nawe kanzije babuuze bwenkwata akawaya ka positive aka red nekakata ke negative aka black nja kufuna muki aka positive tutatuwa budde kale msaka mulowooze budde ya negative ne positive of course gundi reactinga nezira product no reaction netufuna omuliro tufuna mu butuufu bwayo gwaka kati tuddako M0 tuleeta wodira wungalu n'omugatako ki wodira wungalu nogata mugundi KDS ne L SLS ofuna ki yakufuna kitole ati mwagala kutubba kyekyo nze nakola chemistry namufuna mujiwa kale mutubuuze kati mbabuuze bwenkwata kalangi kange tulina Nyondo Glim ne Martin Welding bwenkwata kalangi kange ka red nenkagatamu akabulaka kala kyevaamu red ne black kala kyevaamu tufuna mu kala eno nedda ngenda kufunamu kebayitaka kagenda kubeera nga tabimanyi tuvuddeyo biri ku zero ne bulaka jamu karati white ne bulaka bonga ne black ofuna muka light blue tuwangudde ekibuuzo jakusanga mweno oba wemba emu nga nyingi nja kujja mweno naye bwembanga iko proportions ofuna kino emu nga nyingi ofuna kiri kale kati naffe katuleete babuuze ekyo mubuuze bodira jiki nogatam liquid soap ofuna ki tebakimanyi funa kyovu bawangudde nze mbawangudde buli muntu n'omulimu gwe naffe kati owalire waffe temutuma mirimu kati buno obupiira bwaki era lwaki bwetekawukana akantu nyandi kututte kweri ya neiba nolaba empanga yedda twatekangayo eno yokka ng'ontayimba teguliiko naye bw'emirembe bijja gikyuka wakizuula nti angolayini ejja emipiira gino ne gifa mangu ekyokubiri omutayimba guno ekiguteesaako tigukuumako ttaka kulemesa emipiira kutambula olw'ensonga omutayimba gwa raawundi kati buli ttaka erigendako liba livaako era tubagamba kati nga tubali wansi bwewedde baba balina ogiyiwa enkokoto kano kuna kalabika nti geetu kwetambulira ate ttaka teribeerako ku mutayimbwa eryandibadde lituulako negiguli gwa raawundi liba livaako ne lidda sayidi ne sayidi ekirungi kyali mumuwadde D1 D1 erabikaawo wali wansi naye osobola bwobanga magomagoma mu baana benina gwe ogenda kunnema kusula mu bed space n'abasajja dakika 2 osala magezi mugekyezeewo kati wano tajjaawo ate nawali wenyini kati wali twatekawo obuuma buno bugundi nga buli eri w'amasannyalaze wali eri bajja kutera amasengenge naye kati akasengenge ate aliko n'amasannyalaze amasannyalaze gati gagenze ku nkuba anti kati tujja kateekawo keetooloole gatana gyakola ki talina waabuuka Martin Welding mu byonna mwebale nnyo mwebalire ddala kageeti kano jangu kabalagiko munda bwe kafaanana tetwabagambye twagala kubeera nga tuli ki ashaba stikinga kati banga haggala bakalabe kaako bwe kafaananye munda Martin pipe wadde wagisaze waneeno saala tuba tumugaliddeyo okitegeera batana gyakola ki ate okutulaba si y'ensonga era nange saala muntu gwe okutulaba si y'ensonga
naye era nsigala mbalaba. Si byakulingiza byakonkona asikayi n'akola ki mwera nsigala mbamba kangulayi okokyezeko naye bwasikali yali busobodde naye okyalinayo kuyiga bingi kubanga abadde ajja busobola naye alina okuyiga asikali tujja kumufunanga mulala kubanga ye yagambye esaala yeesunga okubuuka nijalabire ng'abuuka wali bw'ati anange mbuuka tusenkanire mu bbanga ambuuze gy'alaga okitegeera lwako bbiri kitundu asigaza ga kisajja soka bed space twagiganye semusala yada mami olabata tutekolamu bed space bbiri n'ekitundu nene ate eno yogire mu bed space tubere mixed atusula kapo saki kyakuleeta ng'omwana omulungi n'omuwulize ekintu wakiwulira akivaako ekyo nakitadde wansinze naye kantu kanyumye kano baaba tokaba kaslidinga buslidings bulungi nzo wana kamoto kakono tokola kayitawo nerembera omuliro nokutambuuze ebita byokya omuliro gwokya abaki abanga asiri olugoyero bwewati oyinza okukwatawo booti omuntu ali mukooti engatto ze tezibikka twabugumira bugumizi natini kakano mwafunye omugongo saalo ng'agambye baafunye omugongo n'obubeera waggulu eri eno wansi okuyiikayo n'owulira wali eri wano wansi wano malongo n'owulira wali eri basomati bwebugwako bukuukya akatuuka ng'oyoza nga lukakanyadde olukuba nti luba buyitale mubeeramu n'obumu bwajja mati abadde okabadidde wano okasuula butuuze kati wano mukooza wemuviiramu mazzi ebira byonna byonna olaba yayuka kituufu olwawo okusanga olingoye z'abaholding nga talina ku kituufu nnyo kiringa mutemi wa nnyama era awunya nnyama abawunya nnyama olaba n'abafumba engoye abaloodi talina kawere atawunya mabeere naye bannanga abamukyafu gye bali nga tebawunya nakawere era niwe mba ndi mukibala nkulabuze nga ebyongamba mweyo nakawere gamuunyako taliyo badibulaka umulabe bona yali serious muno tunulamu direct naye amaaso ajakiwulira Engineer. Era gagala kusaala kati tolina nsisizibwa kuveeyo waggulu tolina nsisi mukulu Martin Holding tolina nsisi aga Katonda mwaba abikola byonna eyo mbatidde ne kageeti kanyumye agisalewa anonya waanaayita oba ndaba mpanvu tosobola bado olowooza ki bagenda kuggalawo nomanya byalo oba byabuula toggulawo
Kubanga bya bota na kugalawo. Ogulawo. Bwete. Kino midino. Amatu. Nako. Nekizibu kyakyendabye amatu mukikola mutya kuba ndabireekaana nnyo. Eitako Katonda. Kitegeeza Katendo ngenda gyokire. Bukyoma. Batukyomeramu. Alwa Sprite. Naye ndagenda kumunywa. Nedengera omuliro. Bwokumpaze Martin wabulensi. Nesebo omuliro nabakyo ogwo gwokye ebyuma ne aga Katonda muggulu. Kale kati kyesimanyi oba okikola otya. Oba katulekere essaawa tubakumisenga. Njagala nkirabe nga kyaka. Nga mukolera mu ddenja nje mukolera mu muliro nga tewali kabiriiti. Mwakuguka. Bannange kabaka bikagumya mugongo. Mutandise okumukola engalo zitandise ate baana atera okumaliriza kati bandise okutumukolera tuyinawo abaana oba mwe babagamba oba mwe kafa kalombolombo era zifalampala gikugira tugenda ziteeka munda kubanga bagala zikozesa zijja kukola tibaziteeka munda nga bamaliriza. Kokanyiridde ali smart. Naye banange esaala tewerekereza emotoka eyingirawo omaka motoka ntekajyawo kayingira ekkubo lyakukola nga kadda wano ng'oyingira kayingira. Sebe egundi ngazi ani alingiza bannaye kakati ekiriwo tunoonyayo asikali anti asikali yabeera gateman ng'oli eyo nga kakasa akasaale tugenda kuwa mundu nga kakasa akasaale ng'oli mukambwe sokoleke
askali wabo mwezi kiba kitya binnyo tajja kukuuma mirimu bwenyini baanaakwana ebale nnyo asimutambuze wajja kuvaamu kano akasagazike omulimu gumufe batwadde ku magezi nga biko kisatambula batwadde ku magezi nti askali olina okuba nga toli muki toli mwenzi jangu ng'omanyi omulimu gwe tubajja kukola ki abadde abwagala obwa askali naye askali mbadde njagala kukola nga njagala sinkanira okubuka gwe munda ate nange ndabuuka nzira bweru katwesinkane mu bbanga ennyonyi lwebadde olagawa kodi Etaaga yasikale nga mukambwe ng'alina kugamba nga mukubi sokolete twagala askali nga faanana atya nga mukambwe nga si mutambuze ate nga mukubi agenda kubaani bano abajja beebuusabuusa abeereetaleeta baana baffe bagenda okukuba abaana baffe bampisa bana bajja okugira nga balabye obwana obunyirira wano Bunyoto skilling school anti okuba bukubi bamigere n'ogenda ono tusomesa mukwano na kapo ebyo biri eri mu kibuga ono omwana n'eri mu kyalo bye mwogera byensinga okwagala agambe tuba kusomesa kapo tusomesa bya mukwano na kapo tusomesa jiiki shampo air conditioner n'ebirala bingi nnyo basuubira nti ogwezawa neno ku kapo kapolinga ebyokwebaka byomu yebaka yekka oyo neiba waffe ye mukyala kyasinza obulungi mu katundu kano nga bumulabe wano wewaka we wali wumite alina amaka malungi nnyo nga bw'okiwulira tulina liquid soap jampo nawajjeero byonna exactly ozakola ki ono yenna eyo omulungi agala kutuwagira okutegeera ekitama bitwali tukyabagamba tulinawo ebisulo byabalenzi n'abawala byomu asula yekka ebasuubira nti kapo genda kujja wano kapolinge ono tetuli mukwano akeedi mukwano akeedi eryeri obagenda ku mukwano omuolo tebajja kunca wajja siramu amazima gassa amazima tegassa omuntu yena bakugamba amazima woba n'obwongo obunafu yagala gaana ngajja kussa kale netujja kunoonyako kale mukwano ajja kunoonya sere sikwebaka akajja obunaku kemanya akamu kamu gwe muganda kyosinga ononya engero zivaayo obona omulimu gubeera gw'amaanyi bona manyi gwalisaago kabeera maani ndowooza bagirengera nosibya mukwano omuolo agala mukwano omuolo agenda eri kwakakiya beerabira eyo naye wano eno tuli bakozi waaka bola bukozi waaka atambule nawe ofune kyoyiga muki olaba ovolo nami yabikozeeko dda nti mutulaba twanyumye ddala ebbo mugiraba ebbo mugiraba ate mabega ne mumaaso era twanyumye banyenyezemu mwana wange bazadde bannanga nange ndi muzadde bazadde waliwo mbuza ati saala ali singo nga litabika bulungi ogenda kiddiramu wano ndi singo omwana ali singo oli singo oli singo ndi singo naye sinoonya obudde bu nedda bwe batyo weyisaako Saalongo mukuba amanda kati mbadde njagala kutokotamuuko nkutokote mukwano bambi nange ndi singo oli singo onoonya noonya
Ndi single naye single. Musoka Uwete kunawo. Nalongo ali kumpi. Nalongo wali. Sajja lwakite mu matira. Salongo kiki. Uwete kunawo. Nalongo ngo mugwako. Nebo yetogera kati abana bayiso babawulira. Amunindide na kukubo. Amutezi. Salongo. Akusazeeyo. Tubire ku baana. Oli Salongo mulambirira muze ndisinga yo n'okunoonya nnoonya. Nama kati singa badde nga Wano omuntu ali single. wadde mwewangulira. Sing and searching. Where are you? Si budde buno. Mwana wange teweeyisa. Obudde seeyisaako. Tulina nno. Seeyisaako n'abamanyi bamanyi siri muntu. Laba ali mu kuwasala kahaya. Kola bw'ati buwulire. Njagala muwalanga. Machini welding ali kuwulira ekituufu. Ate oyo omwogerako ki? Oyo ali single. And searching. Mwana wange jangu. Jaa kuzaala balongo. Babirugi ebiri. Buli lunaku nzaala balongo. Tonsubya nte. Ati wamaaso okojja omutokotemu. Fete mujja tubuulira. How are you doing? I'm okay. How How are are you doing? you doing? Good. Yeah. You are looking as if you are looking nice. Admirable. Eri oba. Sinaba kuba mwetegefu. Tunakuba mwetegefu. Ate kati nze ndi mwetegefu ndikyenkola ate ndi kitegeeza bw'oba mwetegefu nga ze siri mwetegefu mba ngenze kusumbuwa. Tetugenze kukwatagana budde buno. Kisaananga ffenna tuli beetegefu. Wagala ffenna nga tuli beetegefu. Nze ndi mwetegefu toli mwetegefu. Siri mwetegefu. Mukakasiza temwena kujja abaana bange kumulamwa. Nedda. Just mbadde kateekawo kukugira. Kulaba. Sente. Bannange omukono tegugulwa ssente. Tegugulwa ssente. Balamuza. Nze ogwange tegugulwa ssente wenjagala mba njagadde mba saagala mba saagala. Badde mukimanyi. Ne bwe weetegereza omuntu emyaka 10. Nga yalina kyanoonya. Era asooka okugumiikiriza. Bw'ogwa ku nze. Kati nze. Ne bw'oŋŋamba nti emyaka 4 nsooka okugumiikiriza. Naye ekibalo kyange bwe kiba kyakukebera bukebezi kiba ekyo. Neno okyogedde. Naye ate olina omusanga nga omufunye. Twesigama. Olina omusingaana ng'omufunye mu myezi egi ng'ate ali serious ku kyaddayogera. Gwe ne weegumya mb'onoonya mutuufu. Olina omutambuza emyaka 4. Omutambuza emyezi 6 ekinene nnyo. Bwe giwera ng'agamba kantambuza gino kaŋŋuumiikirize nja mufuna. Osobola okuntambuza emyaka 4 ng'ekibalo kyange kigamba oba olidde bukadde 2 kankulinde mu tayimu yange nja kutwala we nkututte nkube kankoko mpitemu. Tukomaawo. Teweesigama mami. Tukomaawo. Nze kati kyebadde mbuuza. Ojjagana ne ku musawo ogambe bannaayo jjajja nabaaki. Nze kyembaza emyaka 4 nga neekuumidde. Nti no wamangu mangu ize kamu ize go. Kati jasi kamugumye mulumye. Kaseera kagende gya kubanga wawe. Ebyo byali bajjajjaffe abakazi. Kimugamba tukiririzeewo. Sikukkirizaawo. Naye omuntu okutegeeza omuntu oba omulaba. Ekinene nnyo omwezi ogwo oba omaze okusoma embeera z'omuntu. Yes kusoma busoma embeera za muntu. Leka musame kimi. Osobola okusanga omusajja nga yazimba n'ozimba ng'alina amaka ge rooms tugezezi naye nga teziri mu mukazi nga ziri mu buli kimu ng'alina amaka ge amalala. Mubikola. Kati najja n'akukwana noweeraga n'otandika omulumya n'okola biki olw'okufuna akuwasaayo omwezi ogwo n'akugoba kati amala okukkuta ng'akugoba yaba alina amaka gano ebeerawo for emergency. So omuntu w'okwagala kati nze ne mukazi wange baba bali ku internet akimanyi siri taliiwo budde buno naye akimanyi gyali naye akimanyi eri abantu aba weekend babeerayo. Osobolako n'omuntu gw'oyagala
nga ne bw'obeera n'abakazi 10 naye ng'olinayo mu mutima gwo gogamba nti oyo ye talina gy'alaga nga ne bwakola ekintu ekifaanana kitya ng'ogamba nga ne bwe wamunyiza n'odduka n'ogenda bw'onaalwalayo jaga bantwale eri ng'oli yakuyiga nga wamuyiga nga nawe ye ne bwakunyiiza ye muntu wange sina kyakukola nze kyembadde mbuuza kino nkompuleyiningamu eri abawala lwaki tutuuka okwana abawala kale ng'olina omuwala gw'ofunye omuwala yanguwa mangu okujajinga naye nga tonajajinga mulenzi nze kyembuuza kino kiri wano omulenzi bw'aba azze nga zze kukwana ate nga mwetegefu kwagala kuwasa tetugenda gendera akuwasiza azimbe ne bwaba nga akyali muzibu naye nga mwetegefu okubeera naawe lwaki abawala mwangu okugaana omuwala n'omukwana n'agaana naye wayitayo emyaka nga 3-4 omuwala n'omusanga ate nga yadibwa omusanga alaja nakufuna mulenzi okitegedde lwaki oluba okuba n'omukazi asobola kugambira tugende mu bakadde bwebatwalira ebintu bazimba bali ku bibanja nze ndi muzigo singa olumu baddabo olumu nze gwe yagala nkwate ate bye nandiguzemu poloti tube bulungi ate nkwate nzitwale ewa soko osanyuse bakadde bange kubanga ere time ogenda kuncha oyagala nkutwa soko osanyuse bakadde bakwaki kitawu lwaki yasanyusa nnyo ku nenyo kunasanyusa kitawu mama yatabitegera ngo kati fenna ku kati omusa kati nze nsanyuse nze kitawu kyandibadde akola nenyo nze abakikola atata ali mu bafamile nze bwe nakusanyusa nkwanjule mu bakadde bo kyogamba sijjo bawakulira bate bakumanyi bagala kumanya gwe ate nga mutugamba tugende tubanjule ewamu ulira kano nze ulira kano kuki era nze omukazi wakiŋŋambira bwekuba kukyala nga kwetagisa bukadde bubiri nga anoonya akadde nnonya akakadde wanalongo temwakyala wanalongo nga amaze zikolerera nenga mwakyala ng'omaze zikolerera mbuzaamu kabuuzi twakyala mbuzaamu kabuuzi kano omukyala azikolerera atya amaze kuzaliyo nga awombera mukakamu baba kuli yagamba teka sente wolabya lwaki oyagala nkugule mangu sikuzaala nze tozadde nesooka ojjewa kooti ofumbe manye nti oli wako setolinze ndawo nja kukyala basoko jjo kyale ate nsooke nje nkyale anti nafe twekengera bwengula lumondo muwutta bwengula lumondo muwutta nsooka kukakasa ani akuseza ndya biki sebo olya buli kukuta tolya buwombye wama bagala bana banyimidde baba mbabuziza akabuzo naye tebakanzizeemu ogambye kazi otya mbagambye bagala nkusagala ekukwana nga njagala kuwasa lwaki netoloza nga ate tolirevo zange ate wayitawo emyaka 3 kusanga waddiba kiki ennyo kikyoba oyagala abana tebamanyi be baagala nzaba yakolimira ekibuzo nagwe wakikola nagaana omusanga yaddiba nedda nze jasi nkyogedde nga bwogezi ogaana ate ngenda okuzanga waddiba ate tewangu amangu kunja ajinga olina kaki n'obwonsaba nga ndi mumuzigo nga ndirwedde kubana nga nkulabidde omutima gwange togaana tomanye byankya emitima gye mwanga mugikyusakyusa ogwange tegukyuka wata emyaka 3 nensanga nga waddiba ate nodda mugamba oli oba olinze nze bana kiwamutai mutulaba oyo nakiko kyanjagala kati emyaka gyasula giyitawo n'okomawo kitegeeza wali ojagala ebyala basidibye otakomawo obeera omudibizza abalenzi bameka wakayitamu oba basajja bameka gwe oba yakugaana omanyidde obaana balala abagaana naye abawala basusa olugezi agamba ki ana byagamba wano abakazi byemweno byanubya onoba ku mmande ku lwokubiri osanga mpasizza ate ebyokukyalakyala mbu ŋŋenda waffe ewamu balekayo oluusi ogusajja ŋŋenda waffe kulaba baana lwaki baleeta waka lwaki mutulinako obusungu bungi agala mukazi aŋŋamba ne bajjajjaffe batugamba omukazi lwanuba mukazi ano bano batakulaakulanya waka wali lwogenda byogenze nabyo tebidda kibaddeyo kimanyi
omukazi ano banoba takulakulanya maka waliwo n'abeerawo oluberera naye muli bakambwe kale ate buba busirwera bwa musajja teba bwa mukazi naye kiri twogedde ku mukazi ano banoba naye muli bakambwe baba oli abuuziza akabuuzo lwaki nkukwana nonneeragirako era okulamu kusanga nga wayiseyo emyaka 3 ate kusanga owekera ononya musajja mwoga wadiba alichogamba buli akugambya jangu agenda muna akwagadde buli ngogera kugenzi ino labe emirembe gyashukamu madamu emirembe gyashukamu tegiringa gire gy'abakadde baffe bafumbiriganiranga emirembe gyashukamu nakati ensi egenda oba nkulindidde ebbanga bwamanyi mukama katonda kubyeko ekisanzize ngenda kuwasandirwa dda mukunga mamba ate bwenkuleka nengamba kale bwenkuleka nekugamba kale kangende nagenda beyabala ate kusanga myaka 3 kusanga wadi abakazi bekwasa bingi Wewe okwana omukazi bwe mukana talina mulimu mugulireyo boda bina nange nkyeremereddwa mu ate nkolera alewa so ogulireyo jajja tanka y'amazzi omala okole naga si musungu naye nga kyekyo ekituufu kati ngayagala omuyambi otyo olabali kumuyambi kakwatira boyfriend we amunyuza jajja gwakusaako eno olumizisiza kujajja ebbaafu ekyo kiri nsi kikolangako kale nalwaza bulwaza oleme wonange kyekwagalako butalimu walwaza naye nga teri mulwadde tewali yali mulwadde naye nendwaza nga neragendako wakakali wasuka kumira ebbaafu suka kumiza jajja ebbaafu byebimu mumiza bajjajja bambi sorry abamala emirembe jajja teyamira bbaafu yasobola okugamba sima maama mulwadde mama yafuddewo kyamukwana mama yafudde ntaa transport ngende nziika ebikoze naye nga mulamu olwomala omu ekyekumita wetawali mukasana nasangayo kumalu nga yamulinze olaba akasente komugamba naye wanga maama we yafa luli nogera nozi oli yali maama omuto kati nyina mukwano gwange naye kati yali alimba babalabu naye nga famire yakubaako esokalaga omwana wange yabadde yafudde taata yalwadde naye nga omulabu yenyenya namugamba jjajja yafudde kati nata ne bajjajja bali ab'omulembe guli kati ate kakiseera talina gwatta naba muwalabu nakola obika otya omuntu akyassa omwalabu abonyaabonya akutisa famire yonna neggwawo naye nga teyenyenya omwana yabika natuka ekiseera nasobola okwebika nze tekisoboka wamma era yatuuka ekiseera neyetta yatuuka ekiseera neyezirisa nebamugamba kyagaala anti kati abooma ne bata kyagaala bala bayita kadaama abala basimanya bayita baani bamugamba bali begomaga kyagaala gumu sala n'abagamba ana moti nze nafudde naye nga ayogera agamba nafudde dda naye nga ayogedde yatta abeewabo bonna ne bagwa mu mwana ako emirimu ng'agenda kufa bwemala neyegola bulungi nebagamba kyagala gumusala kyagala sawi n'abagamba laala ana moti nze nafudde dda nga yayogera natyako nakagambo kalaasi kiwedde kalaasi kiba kitegeeza ki kiwedde baana nga bazibu bano bonna nebamugamba gumusala nga biriyemu ku mafia badani omwana yasitukira wala nakyakola mpaka nakati bannaye tetubamaliriza kageto kale kasiraiding empewo kafuwano kutekawo bulungi nnyo kufulu egyasiza okubeera ennene mumale mwaningeko amasanyalaze bano bagambye bagenda amasanyalaze tebagenda kuluka baba pozi nga banaita ku mabaati waggulu nawo mutekewo bagenda toloka sala mukwano obuukawo bw'oyimira saidi zeri obuukawo wamma banange wamma ticha Osmond yabala kyatumiza ku security eri wantu bagatwala kugalawo ki gate kati mujje nga mumanyi mission kawumbi
kunoonya ssente kuyiribamu so sikujja mu coupling sikujja kudda wakola ne kapeno naye kanjendereza ojja kwetaaga bwetwakutegedde gy'ogwa bayigirize ku mirimu wano nammwe munjigirize kweri tebujja kwetaaga tatawaana talina bala bagenda kukwabula mwana wa mpisa wamma tulina kubeera serious nnyo olaba tugaddewo bulungi nnyo so security egenda kubeera ggulugulu buula waali yagamba oba oli maama ng'omuzaala ne security wegenda security nnyingi tubakuteeka uno wakasaale nga ya akubaliza eri ati bano gundi Martin Wedding Sons tebalina gye balaga tusangibwa Kisozi Buddo mu center awo mu center namba y'essimu twaziba wadde 0755 3 emirundi 3 MTN erizo 776 103 kyawedde buli kyonna kyoyagala nga kyuma fudeeka geeti nzigiza sliding zitamaduuka ezo nali sinabamanya jangu olabe twabatwalako dde omulimu mwakola bubi maama mwakola bubi tuzikolera ddala zirengera tudde eno zizina endala twafa dda z'abaana kolaki fenga weetuli ndowooza ekikisa nga tekinajja zizo mpitirivu ozirengera abaana mwe basula muno waaw abaana mwaba obuliri obulungi okitegeera twabagaba kuntu twamanya twafunyere kati nze nga weeruda nzija nenkebera nempulira geegi y'ekyuma ekyo ekyuma ekikola bambi ayinza okuba nga teyakucupula asi mubi twamuga twagala ekisembayo sigenda kusobola kufa ku design nga weeruda omutuufu gyasobola kufa ku geegi bayinza okikuterawo nga kirabika bulungi enkya amazzi ne gakiikira ne kitalaga ne kigwa naye nga kotutegedde gena tujja bikola bakasoma bafa balungi batekayo ebisulo olakwetaaga zino ziki tukolera buli obusolya batamanyi nti biri tubikola tamanyi yaŋŋamba banoonya ababukola nga tamanyi nti muno mulimu ababikola nga tetumanyi ne kati twabategedde ziraba kati ne buno senga kati awo ona akapulasitika akagundi akava ati awo amatangaala obona bona batulima bwa plastic obwa yakuddamu twogere kasakukyaliwo naye oba osaze okusereka wonna osobola okufuna layitiyo aga Katonda oba ogambye ng'olina kyetweyawo oyagala fani zitezigera waggulu tunga mukola bingi ate byonna naye kinungi baaba naye kituufu kiri agete empewo mwagikozeseza omutima gumu kati tubeera tusiba gwe kasitoma atuwadde omulimu gwe gwe kasitoma yanga weetegese ng'omanyi nti ffe ekyo tweta kya mutindo tetukola byamajaani wabula buli kimu kyoyagala geegi ya payipu geegi dizayini zonna butanda madinisa ga sliding nzigiza sliding geeti katwala tugende kesi z'abaana byonna wa Martin Wedding Buddo Kisozi mu center tokola beka kyembalabye batwala obudde bwabwe tumala gavamu nga tubako tewe katwala abakocha mu kati tugenda kana kuba katwogera iyo yevugayo kwa boke sineta abagambi to yegitwa erigeri na remote abagambi ketato ya sensor sensinga busensinzi wajanga tetukumanyi tekula bobona kuddayo obuzi nebana abatoloka muwedde ojagudde okutoka tekyagira abatoloka sensinga bawano bali munda wewe lute kusensinga mulimu guwedde omulimu guwedde bale balenyo balire ddala badano nzikirange yatadde no waye ne bukala bataddewo bwanjawulo egwa guwedde ebyange bimpe bannange oyogera bwogezi nejja naye ina amaanyi ngumu salo oba gwababeere wa geeti
Aha, tatumwawiza ku bulamu we. Ayitamu buyisi. Ikitoza mwezi zino akagundi kabadde kangu. Kati mwabimanyire byabasoma. Nenga mukulu Martin omulimu mugwebale mukozeseza omutima ogu omugu kasooka tubasiibule baganda bange namba za simu Martin Welding eya MTN nga ekwanguyidde eri 07761303 oba 0776130330 then ne wane eno nebeera 075513033 oba 0755130333 awo ng'oba obanoonyako nga bakolera ekisinga naawe okola ng'onyirira kiti byebyo bannange tubalinze mujye tusome abakumira mpeera abatukumire baba amaze dda okunyuma